TV tukwebaza bino gyesinzira okulaba programu eno ate ne tukubuuzaako nti wasuza otya olunaku lwaleero. Programu goloka tukole tubaawo nnyo Monday mpaka olunaku olwokutaano. Ye programu ekumira ku ntiko y'okumanya yekuwa ebyo ebyatuusewo mu kirobo lyawo nga tonnabitegeera. Akadde kamawulire bamuyise Remy nga nkoze ne munnange. Nange Dumba Suleiman nange nkubuuzaako nti wasuza otya nno weebale kulaba Delta TV na programu eno goloka tukole. Programu eno Monday to Friday saa 12 paka esawa zibeera nnya ez'okumakya kwemu tuba tuzze n'amasu era katugakuwe. Eggulire lyaffe erisooka ligamba nti Bobi Wine yalangiridde bannakibiina kya People Power baasabidde omwoyo gw'omugenzi Yasin Kauma eyakubwa amasasi mu bitundu bya Arua. Muduwe eyasomeddwa mu maka g'omugenzi Yasin Kauma Kabuoko Mperere era eno omubaka wa Kyadondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine yagyetabyemu era n'ategeeza nga bwe batagenda kussa mukono okutuusa ng'ekigendererwa kyabwe eky'okutwala obuyinza kituukiridde. Yatusakidde sayidi yeeyo Kabitwe Mbujjuvu. Olwaleero omwaka lwe guweze okuva Yasin Kauma eyali ddereeva w'omubaka Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine amasasi agamujja mu budde era bw'atyo n'akkirira ezzira ku mwa. Bino okutuukawo Bobi Wine ne bannabyabufuzi abalala bali mu kunoonyeza omubaka Kasiyano Wadri akalulu ak'okujjuza ekifo awali abiriga eyali yakubwa amasasi n'afa. Kati olwaleero bannakisinde kya People Power nga bakulemberwa mu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannabyabufuzi abalala bakuŋŋaanidde mu maka g'omugenzi Kabuoko Mpererwe okumusomereddwa n'okusabira ab'omu maka ge. Nabeshitu bannange baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bakuŋŋaanye mu mukolo guno okusabira muganda waffe. Tukitwale nga kikulu nnyo okujja okusabira abantu we tuba tuze okusabira abantu. Tukitegeere mbu omuntu waba afudde abamulamu. Duwo oluwedde ab'eŋŋanda b'omugenzi ne boogerako eri abantu era basiimye obuyambi obubadde bubaweebwa okuva omuntu waabwe lwe yafa kyokka ne babasaba okwongera okubayamba. Olwa famire ya Kauma obuyambi bubadde bujja bulijjo ekyo tusobola kukiyisa mu maaso. Obuyambi bubadde bujja naye olw'ensonga nti abaana bato nga bwe mubalaba obuyambi bukyetaagisa nnyo bakyasoma. Bobi Wine bw'akutta omuzindaalo ategeeza nga Kauma bwe yalaga obuzira n'afa ku lulwe kubanga kika baali baagala kutta ye yennyini. Gwandibadde guwera omwaka mulamba nga munkungubagira. Gwandibadde guwera omwaka mulamba naye Yasini nassaawo obulamu. Bobi Wine wabula ategeeza nti si bwakutiisibwatiisibwa muntu yenna era bw'atyo n'akunga bannayuganda bonna okukolera awamu basobole okukyusa embeera. Temukkirizanga okubatiisatiisa, temukkirizanga ate temwerabiranga. Mukitegedde njagala mwenna kibabeere ku mitima bamanye tebasobola tumalawo. Ono wabula azzeemu n'akikkaatiza nti si wakuddamu kwesimba mu kifo ky'obubaka bwa Kyadondo East kubanga agenda kudda ku bwapulezidenti era bw'atyo n'asaba bannabyabufuzi okwegatta ku buli mutendera. Mwe ng'abalonzi mwasalawo ne mwegatta naffe abakulembeze bwe twali tulemedde okwegatta. Newankubadde mutuwulira tunyumya bulungi ne Dr. Besigye ensonga tuzimunyonyolagana. Tunyumya bulungi ne ba Jeno muntu bamao n'abalala naye ne bwe tunaaba tetukkiriziganyizanga bakulembeze mmwe mumanyi kye mwagala temukimanyi. Kaakati nno nga bwe tugenda okikola waggulu nammwe bwe mulina okikola wansi basebo ne banyabo okubira ddala ku LC1 paka waggulu. Bannabyabufuzi abalala nabo balina bye boogedde ku kufa kwa Kauma. Bwa muvubuka ali wano ne maama ali wano n'omukyala ali wano n'omukadde ali wano. Buli lunaku luwoba ogenda okwebaka ng'era ozuukuse manya nti olina olutalo olw'amaanyi lw'olina okulwana sekinnoomu tolulinda mulaye naye natukola ki tukulwanira. Obuyinza bwe tubutwala mu mirembe tubukuuma mu mirembe bwe tuyiwa omusaayi nga President Museveni bwetyo bwe tujja okukuuma nga buli avaayo atwesimbamu nga tuyiwa musaayi.
Wabaddewo n'okusonda ensimbi ez'okuyambako ku bamulekwa ne bannamwandu b'omugenzi era gye biggweredde ng'obukadde obuwerera ddala 2,58 ze zisondeddwa. Mike Mutebi, Deuta TV Amasukulumu. Webale nnyo omusasi waffe omwoyo gw'omugenzi omukama ayongere okugulamuza ekisa wamu ne famire okugigumya. Out of the omusirikale avunaaniddwa mbega wa poliisi ng'akolera ku poliisi y'e Lugazi mu munisipali ey'e Lugazi mu disitulikiti y'e Buikwe avunaaniddwa emisango ebiri egy'okukozesa ofiisi ye mu bumenyi bw'amateeka bwe yasaba ssente okuva eri ateeberezebwa okuzza omusango aleme okuyingiza omusango gwe mu bitabo bya poliisi. Ono wabula emisango ajeeganye mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ewozesa abalyake n'obukenezi Albert Asiimwe. Musasi waffe yabadde nnyo Kabitwe. Kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi eya anti-corruption evunaanye mbega wa poliisi emisango gy'okukozesa ofiisi ye mu bumenyi bw'amateeka bwe yasaba omuwawaabirwa enguzi. Kigambibwa nti Detective Sergeant Tom Alyanga Embishi yasaba Innocent Mwebaza enguzi ya $10,000 n'amusuubiza obutawandiika musango gw'okufuna ssente mu lukujjukujju okuva ku Violent Nakalyana mu bitabo bya poliisi. Detective Sergeant Alyanga Tom Embishi akolera ku poliisi y'e Lugazi mu munisipali y'e Lugazi mu disitulikiti y'e Buikwe. Oludda oluwaabi lugamba nti omusango guno omuserikale wa poliisi ono yaguzza wakati w'ennaku z'omwezi nga 22-23 omwezi ogwokutaano omwaka guno ku poliisi y'e Lugazi ne Naggulu e Kampala. Ono era asomeddwa omusango gw'okutiisatiisa Innocent Mwebaza nga bw'agenda okumuggulako omusango gw'okufuna ssente mu lukujjukujju nga naguno yaguzza mu nnaku ze zimu ku poliisi y'e Lugazi. Wabula emisango gino Alyanga gyeganye n'asaba kkooti y'omulamuzi Albert Asiimwe okumutakka akalu ka kkooti. Ayimbuddwa ku $50,000 nga zaabuliwo oluvannyuma lw'okuleeta abamuyimiridde nga basaanidde so nga abamuyimiridde batadde omukono ku ndagaano yakusasula obukadde bwa Uganda 2 buli omu singa gwe bayimiridde adduka n'atadda ku kkooti. Alyanga era alagiddwa okuleeta paasipoota ye mu kkooti singa abayagala okugikozesa abaalina kusaba lukusa kuva eri kkooti eno. Omusango gwongezeddwayo okutuusa ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Eggwanga lino sakiddwa Anet Nakaibale ku Lwamasukulu. Webale nnyo omusasi waffe ensonga ezo ziwulidde bulungi Tumba Sulaiman. Kale bwe tweyongerayo eggulire lyaffe ddala ligamba nti amateeka ku mulwadde nga yeetaaga ssente okuva mu banka. Olunaku lw'eggulo waliwo ebifaananyi ebyalabikidde ku mutimbagano gwa Facebook nga biraga omusajja yabadde mu kagaali ssaako n'ebyuma mu nnyindo ebyabadde bimuyambako okussizaamu nga kigambibwa yabadde alagiddwa okuggyayo ensimbi mu banka asasule ebisale by'eddwaliro. Naye nga olunaku olwaliro twagala okumanya amateeka go gayogera ki ku nsonga eno. Abasasi baffe omuli Rita Nalukenge ne Nicholas Ndugga bawayizaamu n'abalwanyirizi ly'eddembe ssaako munnamateeka kabatuwa ebisingawo. Abantu bangi babeera ku bitanda mu ddwaliro nga basigadde ku kikuba mukono naye nga balina ensimbi mu banka ng'ate tebasobola kulagira muntu kuziggyayo okusasula ebisale by'eddwaliro. Era enfuna nnyingi amalwaliro agamu gatuuka ne gakoowa singa galaba ng'ebisale byeyongera okulinnya ate nga tewali asasula. Alexander Chiza ngono mulwanizi wa ddembe lya byabulamu agamba nti amateeka ga World Health Organization saaka gafuga abasawo mu nsi gabakuutira okusooka okujjanjaba omulwadde n'asooka awona awo ne batandika okumubanja. Kubanga mu busawo kisookera ddala okukuzavinga obulamu bw'abantu. Nolaba indi omuntu asoose n'awona kubanga kikikulu. Nawe muwaka wano mu Uganda tugambye nti obulamu bugagga. Bw'obanga tonzijjajjaba eniwona mbeera sigenda kufuna amaanyi ganoonyeza ssente. Olunaku lwaleero we lukeeredde ng'ebifaananyi eby'enjawulo bisaasaanye ku mutimbagano gwa Facebook nga biraga omusajja ali mu kagaali ssaako ebyuma mw'abadde assiza. Ebifaananyi bino bibadde biwandiikiddwako nga bwe yalagiddwa eddwaliro erimu atwalibwe mu banka emu aggyeyo ensimbi asobole okusasula ebisale by'eddwaliro. Ekikolwa kino bangi bakivumiridde ng'abaakikoze batalina mitima eri bulamu bw'abalala wabula bakozi ba nsimbi.
wano munnamateeka Erias Nalukora Rimbazi wasinzidde n'ategeeza nga amateeka bwe gatakkiriza kukaka muntu ng'ali mu mbeera bweti okuteeka omukono mu kuggyayo ssente kubanga obwongo bwe bubeera tebuli mu mbeera ya bulijjo. Omuntu okugenda mu transaction ateekwa okubeera ng'ali mulungi nga mutegeevu kuba okuggyayo ssente mu bbanka oteekwa okuba ng'oli soba bulungi kyekyalibadde ekisinga obutuufu. Toteekwa kubanga okakiddwa because it is a transaction. Banga tesobola okkiriza muntu atali mu luzungu bakiyita mentally sound okusayiningira ssente. Wabula Nalukolera agamba nti singa omulwadde abeera yeeyagalidde asobola okugenda mu bbanka ng'alina amuliko naye nga takakiddwa ng'embeera yeera tetiisa. Manya omulwadde asobola okugenda mu bbanka n'ajjayo ki ssente ze. Era mukimanyi nti omuntu asobola okukola nga bannansi bamukolako bamujjanjaba mu kiseera kyekimu. Era n'oli bw'asobola okugenda mu bbanka okuggyayo ssente ze bw'aba nga ayagadde. Ebifaananyi bino bibadde binokolayo amalwaliro 2 nga naawe w'osobola okugasoma wano. Era nga kuno kirabika eddwaliro Nakasero we lyasinzidde ne lifulumya ekiwandiiko kye tusanze ku kibangirizi kyabwe ekya Facebook. Wabula tugezezzaako okwogerako n'omu ku bakulu okuva ku ddwaliro lya Noviki ku lukomo lw'essimu atulungamye ku nsonga eno bw'ati bw'awulikise. No, I really cannot comment on that. I'm very sorry. I cannot comment on that. You can maybe try calling the administrators, but I cannot comment on that. Nalukora ne Kiza bagamba nti ekintu ekisinga okwonoona ebyobulamu by'eggwanga bwe butagobera mateeka gabalungamya n'abatandisi baago okubeera nga bannabyanfuna. Mu mirimu gyaffe mwayingiramu aba bizinensi abajja okufuna singa kyali nti obusawo obujjanjabi era ababukulira ba bujjanjabi kyanjawulo kuba omusawo yasomesebwa abuulirwa nti bw'obeera nga waliwo afunye omutawaano olina kusooka mujjanjaba nga tonnaba kulowooza kuki ku mbeera. Kijja kitya eddwaliro nikisanga nga kyangu okukwata omulwadde limutwale agenda withdrawing essente. Minisita of Health timina kimwogerako. Bano baagala ab'ebyobulamu baveeyo ku nsonga eno bagirondoole kubanga amateeka agafuga obusawo tegakkiriziganya nakyo. Bitanal Kenge, Delta TV, Amasuku. Mateeka agafuga obusawo tegakkiriziganya nakyo. Naye omuntu wabanga yagenda neyewandiisa mu bbanka tabaako na bino next of like if you fail to come to wabeera buli muntu yenna yeebuuza next of kin akola ddi anti tubijjuza ne babeerako. So why should you make someone very banga n'enjego ne bweba egudde enjega ne bwebanga egudde nti omuntu afudde era next of kin oyo ssebo ogenda uga nti aggyeyo ssente kati lwaki tubateekawo anti kye neebuuza banka awo zitusaanye kale tujja kunnyonnyoka awo tuvudde. Abasomesa basitudde okusinkana omukulembeze w'eggwanga. Abasomesa n'abakozi okuva mu matendekero ga gavumenti olunaku olwajjo basitudde okwolekera amaka g'obwa pulezidenti okusinkana omukulembeze w'eggwanga okwogera ku nsimbi zaabwe ezibabanja ezisoba mu buwumbi 1,500 ezabaviirako okuteeka wansi ebikolwa. Kati bano bagamba nti baagala obuwumbi 200,000 mu kifo kya 1,500 kye baayagala mu kusooka. Musasi waffe Katweyo yatujjiddeyo. Nga lumu omwezi guno abasomesa n'abakozi ku matendero ga gavumenti balangira nga batagenda kuddamu kulabikako ku mirimu okujjawo nga gavumenti ebasasudde obuwumbi 15,000 zibabanja ng'ennyongereza yabasuubizibwa. Yasuubiza nti omusomesa omukulu alifuna obukadde 15 ali ku bukadde 4 n'emitwalo 6 oliyo obukadde 6 n'emitwalo 4. Twategeeza gavumenti zituwe guno gw'omwaka ogusembayo. Bino olwagwa mu matu g'abakulu abatwala minisitule y'abakozi ne bategeeza nga bafunyeeko obuwumbi 15 bwe bagenda okusasula abasomesa wabula abasomesa bategeeza nga baagala ssente zaabwe zonna. Obukakafu nti obwaka bw'ebyensimbi obujja ensonga y'okubongeza omusaala ejja kusosobozebwa. Okusinza ku mawulire ge twafunye okuva mu nsonda ezeesigika omukulembeze w'eggwanga ono yabawandiikidde nga bayita bamusinkane era bakedde kubiteekamu ngatto kwolekera nti emaka g'obwa pulezidenti. We tutuukidde ku ssettendekero e Makerere bano tubasanze mu kafuera mu kwogerako ne John Bosco Bethama akulira abakozi ku matendero ga gavumenti ategeeza nga bwe balina essuubi
okutuuka ku nzikiriziganya. Ndina essuubi kugamba bwe tusikana pulezidenti nkimanyi ye musajja atulowoozaako era nkiikiriza ngu tujja kukkiriziganya naye akimanyi. Betty amagamba nti ensisinkano yaabwe n'omukulembeze w'eggwanga yakubayamba okumutegeeza nga bwe baagala ensimbi obumbi 2 okuva ku bumbi 15. Esente ziri nyingi, ebintu bigenda nga bikyuka kugamba nga twatandika katuyibanja biliyoni zezisooka mu 2. Omukenkufu Edward Mwavu ayogerera abasomesa mu matendero ga gavumenti ategeezezza nga baagala okukomekeza Academy House ng'ensonga zaabwe zonna zigonjoolwa olunaku lwa leero. Ekikulu kyaffe kukola naye twagala ensonga zikole kigonjoolwe. So twenyumirizaayo mu kusavinga abaana n'okukola emirimu gya gavumenti kati kyetwagala ekyokukola naye tugenda. Profesa Mwavu ategeeza nga bwe baagala okujjukiza omukulembeze w'eggwanga naddala ku bisuubizo bya zaakola gye bali omulina okubongeza ensimbi ezitannaba kubaweebwa ne gye buli kati. Ekitwala kujjukiza mukulembeze wa ggwanga bye yatusuubiza nti tumusaba abituwe. Oluvannyuma bano balinnya ebbaasi ya Kyambogo University okwolekera amaka g'obwa pulezidenti okusisinkana omukulembeze w'eggwanga. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukulumu. Wabale nnyo munnaffe Joseph Muyingo bagenda abajjukize bagenda bamujjukize osanga ayinza okuba yeerabiddemu kubadde kwerabira. Mu malala ge tulina okutumbula ebyenjigiriza, Meeya wa Nansana Municipali akubirizza abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bawa abaana baabwe ebyetaagisa ku masomero. N'agamba nti amasomero gasaanye okukomya okulimisa abaana nga bali ku ssomero kubanga bangi okulima kubagobye ku ssomero. Okwogera bino yabadde mu kuggulawo ebibiina by'abayizi ebipya ku ssomero lya Kungu Church of Uganda Primary. Kababituwe. Mu kaweefube okutumbula ebyenjigiriza mu munisipali y'e Nansana, abakulembeze mu kitundu nga bakulembeddwa mu Meeya w'e Nansana bakubirizza abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bawa abaana ebikozesebwa ku masomero gye basomera. N'omutwalo ojja oguweza oba mitwalo 3 abaana basome bana bali ekyemisana ate no bakubiriza okusoma. Omwana bw'akomawo eka fuukula ng'okola homework naye. Okusinziira ku Meeya w'e Nansana Regina Bakitte agamba nti waliwo omuze ogukuze ogw'abasomesa okwebulankanya ku mirimu era n'alabula n'amasomero g'obwannannyini agatagoberera byansoma mu ggwanga. Abadde takola oba ne inspector bw'anajja n'atakusanga sente tujja zisibira n'izbe nga tizigenda ku account ate okuza ku payroll ojja kuba otwala ekiseera kinene. So tubasaba tetwagala agenda that far musomese nnyo n'abaana Oluganda mugobere kaliculamu. Ono okwogera bino abadde ku mukolo gw'okutongoza ebibiina ebipya ebizimbiddwa bannakyewa abazungu okuva mu ggwanga lya Budaaki kubanga abayizi babadde tebalina bwe basomera walungi n'okutumbula ebyenjigiriza. Ate ye Reverend David Kenneth Kimuli nga yakulira olukiiko olukulembera essomero lino erya Kungu Church of Uganda Primary School asimye nnyo enteekateeka eno kyokka n'ategeeza nga bwe bakyalina obwetaavu okuzimba ebizimbe ebirala omuli n'etterekero ly'ebitabo. Beetaaga n'okutandika omulimu omulala ogw'okuzimba library mu kifo kino, kuzimba effumbiro n'ebintu ebirala bingi bye twetaaga okukola naye nga twebaza Katonda olw'omulimu guno ogukoleddwa mubaddemu n'okuzimba toyireti nate endala empya mu kitundu kino. Essomero lino likyali n'okusomozebwa okw'amaanyi naddala olw'abasomesa abatono, entebe ezituulwako okubeera ezekkekwa n'ebirala bingi. Ekibiina tebina kukituula, abasomesa bakyali batono. Abasomesa essomero lyaffe atwebeza Katonda nti ennamba yeeyongeddeko baluli twali. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ye yaliko omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Nelson Kawalya era abakulembeddemu enteekateeka eno abakwasizza amabaluwa ag'okubasiima. Webale nnyo omusasi waffe, ensonga ezo zitegeerekese bulungi naye bwe ntunula bwe nti ndabanga obudde bwe tusigazza tuyinza abantu pozo babulyamu obuwulizi naye mu ddakiika 19 ezakayita ku ssaawa emu tuyinza obutasobola kuwaggulira eddala wadde nga tulina mangi naye nga letubadde tulinawo ligamba litya nga Buluganda basazeeko muganda waabwe obulago entiisa yabuutikidde abatuuze b'ekyalo Kiganju mu ggombolola y'e Ndaggwe mu disitulikiti y'e Lwengo oluvannyuma lw'okusanga omutuuze munaawe nga bamusazeeko obulago n'asuulibwa mu kasiko.
Nakate Sala abadde amanyiddwa nga ennyo nga Kanyebwa nga aweza emyaka 56 yasangiddwa nga attiddwa mu bukambwe era nga kigambibwa okuba nti yattiddwa okuva ewa kwa kyatategedde nti bagenda kumutta. Okay, so tuongere okuba nga twekuuma story tuyinza obutagibawa naye twagadde okubalaga nti tukyalina mangi amawulire ag'okubawa naye twekuume gye tutambulira budde ki bwe tutambuliramu biki bye tuba tugenda okukima tukole ebintu byaffe mu budde tusobole okwekuuma kale okufa kakusange mu kintu ekirala naye kuleme kusanga nti bakutemudde ng'olina by'ogenza okukima wano tetugenda kusukawo mikwano gyaffe abalaba programu eno tukyalina bingi ebyokubawa tukomawo n'akanyomero kaffe bw'obeera gwe nga bw'ogenda okulaba nze Remy nga nini munange Adumba Sulaiman tovaawo.